wengendo otandikirawo munnange twabaddeko mu interview ne Karona Ntongo navayo n'atugamba nzenga bwe nabagamba twambuzizza batugambye nti mukola ki mukayanira omusajja gwe ne Lydia Jasmine nagamba nze embozi sigimanyiko naye babera bagambye kya musajja netogenda ku kya Lydia Jasmine naye nga just musajja nabagamba sirwana kuransonga ya mwami wange no yayimbye wakayimba netumugamba bwoba tolwana kati wano kiggwa kitya natugamba ekintu kyangu nnyo bawo wabanga bawo ng'owulira omwagala ng'okimanyi nti omwagala tolina ngeri gy'otandika kusumayiringa na mikwano gye oba mikwano gyo nga gimwesinikizako amanyo nga bawo ng'omwagala era yina tugamba Karona Ntongo nze omusajja owange sisobola mukkiriza kweriranya black sugar mbusimanya nga mwogera business nedda mukwano business munonya gye mulikolera nga siriiwo wemba we did no business know what it's Karona Ntongo for that time ategeeza kikakati atutabuseeko ulo kati onwa bivuyemu kubanga bwaba agamba nti yetakkiriza na work sharinga ekitegeeza nti munne yali teyagala musajja oli kyovula yabakkiriza banyumye era nange kyenawuliddemu nga kyalinga kyagamba nti Jasmine bw'oba okikakasa nti Kenzo baawo lwaki okkiriza n'asiniikiriza amannyo n'abantu abalala bonna bazasinika ebifaananyi biyitirivu Kenzo ng'ali ne Karona Ntongo ku social media bingi era bagenze ne bafulumya akantu awo nga Karo ayimba waliwo kanene akayimba bannayenkeera bitti kayimba Karona Ntongo yabadde ayimba nga Kenzo amubaakinga aye ne bafulumya na Lydia Jasmine nga balina gye baali bagenze ye Masaka nga Jasmine ayimbira Kenzo nga amugamba simanyanga waliwo akayimba ka Jasmine era akagamba musimanyanga ave kubali eri abalala adde kuye naye oba Kenzo nayambako baana bano kuwandiika nange ndabali zenenge mukusooka nali ngamba nze ngamba Kenzo is just supporting ya supportinga Martha Mukisa na supportinga Spicy Diana na supportinga Lydia Jasmine na supportinga supportinga Norema yaberanga okufisiyo shuti ezisinga yaberanga yo nga directinga musajja mukulu gola bayaberanga supportinga not Rema nengoye era Rema njagala mutegeze nti mukazi wa amaanyi ayambala yerwanako yekabambi tebamuwayiriza naye nga munange Uncle Eddie Musuza nange nzija kunnyambako kubanga music kati waliwo n'abaana abato bayamba be batanategeera waliwo abaana abato bano bayamba batanategeera ng'oyambye Kinibera waliwo omwala gwe bayita Kinibera Eddie Kenzo ng'ayambye Kinibera kali awo katono bwe kati wamukolera buchallenge bwa TikTok banayo yambye Kinibera Musuza tweyanziza nnyo president yamuyambako Miss Uganda ni amupromotinga ko tweyanziza nnyo president wa federation waliwo ne MP gwayamba kwa atona agezi banange bakwatagana mu mirimu ez'enjawulo MP obogamba ono omwogezi ow'omugundi ono amwolereza nnyo namba wanu fani we waliwo omwogezi mu parliament era yakana nnyo alina gwe yakana yoyo mutegere namba wanu fani wa Eddie Kenzo namba wanu fani naye nga nange nzija njagala bannyambe ku kuyimba I really want to appreciate it yali supportive lwakuba nti abakazi supportinga nga Daddy Andre naye nga supportinga kubye nnyo mukwano gwange nno anti ne Daddy Andre omusinga okuba mukwano gwange anti gwe wangattayo sinaona kumumiitinga gwe wangattayo kati nina omulwanirira nange tinange kyenga mbeera majege kati ne Daddy Andre supportinga abayimbi nakusupportinga okuva mu production nalabanga tojja kusobola nakubakinga nalabanga byewandisa tebijja nawandika nakuwandikira nakuyiribira n'endongo eyo studio njigenda mu bwenva wano ngenda kola luyimba ewa Daddy Andre ekyo kiwedde ate Kenzo omukozi oti akati Kenzo agenda kunyambako mu promotion n'okupa collection za Grammy ne collab ajimpe bwenvayo eyo wamma ye Zahara Toto wali simanyi oba amazzi bwaganywa gakka Zahara Toto y'omukozi wa NBS fena tumutegedde oba oli oyo munange yavuddeyo yabadde ayogera ku press conference yabadde press conference ku arrival ya Ken Erics Nigeria agenda okubeera munnamukwakula ku lw'omukaaga luno yes ku lw'omukaaga luno wali ku Serena yes so we yabadde amureceiving nga muneyo story jukira fena tulina ojogerako kati nga nabo balina ojogerako ng'abaki nga ba programu yaabwe kuba nabo eyabwe naye yasamwasamwa munnaye ng'atuuka mu kifo
chokola ku project eyo yatandise gamba yabuziza munne Sandra nambuza yo noko Sandra yo ye mwami azo yali aina akanyamo yo wa t-shirt ya yellow namgamba asigamba oyo mbuzo oli aina ebizina ku mutwe ngani aina ebizina kati ngoragamba Shamim waffe munange na oli namugamba nawe byesibizina kukaba kakaya kitambala ya veilinze nagamba oyo muwala yantama yanjogerako kalebule ne mukowa Zahara agamba munne nenze chendowoza Zahara professionally omuntu noba wa mukowa to mukowera ku mpewo atenga ina n'ekivulu funa gyo musanga omukowereyo atenga tuli bachala tukoze stories abantu betwakuwa okitegeera ne tuzikola olina okubeera balanced as a journalist unless ng'otugambye nti engeri gye wasoma oba pilot toli professional mucha journalism bwe yatugamba ngali mukayana ne DJ Nimrod ku batu ye pilot nti ye pilot era ye bichi muvuzi wa nyonyi yatandika mukwano njagala nkutegeze Shamim Mayanja omanyi naye tebamunyigira muto ate yabagamba tamanyirwa yavuddeyo namugamba kati gwani gwo yasamira ekisokera danzi gwe sigenda kwogera naawe njagala nkutegeze nti nze I'm a respectful woman I'm respectable nyambala bulungi ndikyakulabirako siringa gwe oyina ekibiri tokiri balance tetumanyi na wawewa kyekisooka ekyokubiri bigambo bya Shamimu ekyokubiri abaana bo bonna bonna bebakuzaddemu tomanyi ani taata ani mwana wani okitegedde nze gwoliko ejji lyange wendisuula ndaba womanyiwo naye gwe bagenda ne bakozesa nga batamidde n'otamanyi ani yaani kati ekyatuyambye Zahara Toto nga alina akavidiyo keyatadde ku platform ye ya Instagram ng'alina Mr. Henry nga ye kennyini yeeyatula ng'agamba nti ye Allah yamugonomolako ekirabo n'amuwa abasajja bangi era yalina abaami bangi nabo bakimanyi ne Henry akimanyi nti alina abaami bangi naye nga lwaki oswaza ekitonde ekikazi okutuuka awo weetisse eki mukwano ekirungi Kenrix tamanyi Luganda kansubire biri bye bavumye nga teyabitegedde ebyoli byayogedde ate olowooza essaawa yabadde awulira n'okulya ye yabadde kubanga yalize okulikanga akuba yalizeyo eyo session ino yeewangulidde erinnya mu kuvoola amannya g'abantu given nti kasoba ng'olina platform nti bakulabako abantu abava ku station simanyi ate mweba bagambako mukaaba What a precious swim we have Majo Wiranda yewe bamugambako wano okuzaala n'akaabirawo okitegedde ne mukaba amanya kinyo kinabukana ali emotional you have to know nti abantu bano kino kigenda kuddira abannamawulire mwenna buli wamu bannange we are humans Sharon Kaka naawe nze naye mba nkola wano olugambo nina ebintu byesasobola kuyisa mukama kubanga nange nkyaye banjogerako mama Nancy ayinza ofuna pressure n'agweri okitegeera kubanga ye tamanyi sugar yamanyi Nancy amanyi mwana we okitegedde kati Zahara Shamim gwobadde ovuma kubanga ayambadde emizina ayina abaana ayina omwami baguze engoye ezo kubanga ate yo nyambala ya dini yabasiraamu kati atali wa dini eyo siraba nsonga lwaki bikunyiga nina n'ebigambo byembadde njagala okugamba Zahara singa sibadde ku mpewo ya Radio 4 era munange tobyogero ojja mwatulira eri nga mwefusisinkanye si wano mukwano njafuna engeri gyembi mugamba n'akayisaaweera njafunayo wano eno omwana kuba nabali ku live akomentinge okasome wamma bannange ennaku erumaffe obeera eno nga gwokaaya n'olina obuzibu bwa renti bwaki omanye ebizibu Zari byalina Zari omanye ebizibu byalina omanye ebizibu byalina mwana kupaakinga mu kkubo mmotoka ye byebizibu Zari byalina omwana we kupaakinga mmotoka nti opaakinze emmotoka mu kkubo nze njagala paakinga wano akyo jano gyayo emmotoka yo nze nange nempaakinga wane bwenkula njagala kubanga Zari bwoleka obadde omanyi bizibu ki mbadde ntidde bayombye nnyo buli mwana alina eyiye emmotoka eyiye kabade ka video wali eri wona nga byonna webiri nasoka na ayomba na snapping. You guys have to be serious. I'm almost in the driveway. I need to park my car here. Na yama parkinze weza nabagamba bino tubyogeddeko nnyo mpulira nkoyo bagamba mujaye mmotoka ate webituuse parking space siye tutawanya n'ennyumba efunse tina ndozagala kusigala na Lulenzi omwana wa Zari osisa kuba sugar mami we
oyina sente bwetofuuka shuga mami we nze kangende nze asobola okubeera mukyala we anti kati nze ndi mukulu ku ye emyaka wamatola matina nze kambeere mukyala we sente ezali agenda kwegobera munange mwamanyira akayana n'abaana mutebozezza bintu omukazi ali eri akayana n'abaana kubanga omwana wa zali nja mukwata bulungi tuyigane we tupaakinga tujja kupaakinga wa mami era yabagambye nti essaawa zino it's not only the parking lot wabula n'ennyumba ndagala nsigaze Lutaya. You guys need to move. They want to do something with Mr. Lutaya. Amali kunsozo zetukwatagane mukalabiriza bazaana ku saa 12 dakiika